ensonga ngambye Katonda bakwata mweyedde awamaleeta endwadde zo agalotogo abaana ba Mukama muliwa ayayaya Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga ngambye Katonda bulalije babeka Katonda yakubeereddewo nsaba oyimbe nyawulire Katonda muwanikawo Kanso CRK webale bamuzeyi bakiddawo webale Asiya nabadde mpise Mama Fina kumwebaza nti wadde ali saidi eri naye omutima gwe mulungi tumusabira nyalokoke kyenali njagala omwebaza mu lujjudde nebaza ne mwami Hamu yatuguzeeko tembo. Thank you. Ayayayaya Katonda bakwata mweyo ensonga abalabe bo abagoba ng'ensowera ngambye Katonda bakwata kweri ebbanja lyo aligoba abaana ba Mukama tumusabira nyalokoke kyenali njagala omwebaza mu lujjudde nebaza ne mwami Hamu yatuguzeeko tembo. Thank you. Ayayayaya Katonda bakwata mweyo ensonga abalabe bo abagoba ng'ensowera ngambye Katonda bakwata kweri ebbanja lyo aligoba abaana ba Mukama no banna why you not modeling am waku Hasia how are you? I'm fine. Nina ko pati omo ko le takwa na bazindalo kujo otia Gende sabo kakati aliwo mukuru aje sala nyasimbo da shiko muyoka ba Asia yangu Asia togenda Asia video omukole muna abadajja jase obudde banga bayimbi batandika abantu bajja kusobola osala jasi nsabe musabe mutima mulungi jangu buze bagiti jangu wasala twali mudde yangu oba yite wano jangu atona wata wano yangu yawe ne kote mlinge kigaga buza abantu tugenda twali mudde okay bana amasi ali lubuto bituufu se kituufu olinda ki planning nga ne Katonda ba planning. Hallelujah. Muri blachi yayo baba ga mesi before bwe muri mwewasabya ddala. Kisi kituufu. Sibya kulimba. Kakati ku Asia ne full figure. Otwala kan. Asia ne full figure. Ndia kutwala ko Asia no. Asia ma obudde tewali ogenda funa olubuto oliro baga buli lubuto bituufu asinaba achukakeno Oduwangu wanga I love you too. Muje tugende muje balaga mugendo itira Basia buloro bide cyane muzara kana kajja kufugira akabiziwa muzara akabiziwa balaga ebintu ebyenjawulo ebiri mu concert eno abantu abazze mu concert performances highlights n'ebirala bingi nnyo abamu ku bagenyi abali mu mukolo guno ye Mama Fina nga gaddewo
ate ngo oyambalidde omukolo baaba nze mayina ko asyaga kwogera ebigambo bingi buzibu ki simayina olumu mbeerawo ne seewulire nga bayenze ensi teefe ennaku maafina bona alekerawo okwogera bannange sima ebigambo nina bitono munsonyiwe bannange obanga oli mugole maafina tebakuwasa n'otatugamba ati muyina eŋŋambo embaga agesoa baga maafina oŋŋambako n'ensobya bisobe naye tokikolanga nnyinza okufa osayimu olugambo lw'olina naye nnyinza okufa ndimuko okusaidiyo banna oyogeranga ati sinomala gaŋŋamba maafina bigamba bigenda biti birungi mpozimu kujja mu konsert ya Pastor Wilson Bugembe natudde dda maafina totiddemu amaanyi ga Mukama gali wano gayinza otwala empewozo agange manene okusinga wano kubanga nze nina bibiri nina Mukama nina nagali gotegedde agemanju awano ku Afirikana nedda ffenna tubeerawo nga tugatta kimu nti Katonda kuba Katonda ali omu omusaayi gwa Saimo omusaayi gwa pasita omusaayi gwa Seeka buli oyo guno gwa Mama Fiina akwira emisambwa mu ggwanga Mama Fiina omuntu ayinza okugamba yine Mama Fiina ekimuleeta mu konsati eya gospel y'omuyimbi kiki specifically ekimuleeta okujja okulaba Pastor Bugembe yanini Mama Fiina simana bwenyinza kunnyonnyola Pastor Bugembe naye ndowooza obulamu bwe bukwatagana nnyo n'obwa Mama Fiina life okusinzira gye nvudde wa Bugembe ne wa Mama Fiina mufaanagana gye nvudde alimu kaaba kungi munakunaku envunza kasaati ka yero eri atambudde mu katale alonde 10 amanga olaba momboze nnyo no ate mwena Katonda n'amala n'abajjukira ani akonsati bagita Katonda w'abanaku n'ogamba ne wabanga mulwadde avudde Jjubbuti leero sina kyemugamba luno olunaku lwaleero saalutegeddeko nti omuntu agenda mu ssabo najjanjaba nakedde ku makya kuwoominga nakedde ku makya kwetegeka nga mayi lunaku lwa Bugembe nsanyukirako munaku munnange biki byosinga okwagala ku Pastor Bugembe nga Mama Fiina ekisooka teyeewulira alinga Mama Fiina ate no kyogereko w'omwagalidde osoomufuna talinga bano bapasita afuna endiga 3 n'afuna beesikooti 10 abeesikooti baweza 4 okitegeera ekirala yeezimbye avuddeyo nga tumulaba mpaka watuuse si bano bapasita akera ku makya n'akubawo ekkanisa ku makya n'okera ku makya ng'olaba kkanisa nnene nga tomanyi sente wezivudde abadde asonda 10 ku 10 ekyokulala ye muntu gw'olaba nti asobola okuzimba abavubuka n'abakuŋŋaanya mu kkanisa ye okitegeera so bingi byemwagalako n'ennyimba ze luyimba ki lwa Pastor Bugembe lwosinga okwagala yasooka n'ayimba naye ebintu bye Mukama olumu bibuzaabuza akakayimba ako okitegeera kati aba akyayimba ako najja gundawo Mama Fiina olukaddi naawe Mukama era twatulooza olukutwala lwali lwantwala dda omanyi si buli ayita Mukama nti ayingira obwakabaka bw'omuggulu ffe tuli balokole ku mitima mukola ebikolwa by'abalokole amakanisa tugazimbye emizikiti tugiguze naye gano abasajja bw'ayogera ku kituti n'atuyana nabanga tassa naye ng'omuntu gw'asumba mu kkanisa ye akeera ku makya nga bamugobye mu nnyo atasobola muwa mitwalo 10 asasula enju n'akeera ku makya endiga nejja erina emitwalo 2 n'agisoloza zonna n'azitwala oli n'akeera ku makya atalina kyalisa baana mmere mbusiga simanyi kungula mbusimanyi sekula agamba ntuntu Mama tewagenda ku kyalo lunaku olokoke nalokoka dda nze njagala abapasa bajje ewange balokoke bo bajje balokoke ewange nze bapasa batono nnyo bemmanyi wano abalokole Bugembe yasooka Bujingo naddako Mama Fiina ebigambo ebisembayo nkuleko onyumirwa ddansi batumidde nnyo mwenna onakula kunyumirayo kale tukyagenda maaso kugera nga tutambula sina mutawaana watambulira essente za Mama Fiina leero wanje watambulira essente za Mama Fiina leero
Ekisawo weekiri. Osobola okukwata mukonve wano kubanze nina byokkola bingi. Kubanga bentunako emabega n'ebirala biri awo. Naye kati oba wakubirumba kati saazo oba wakulumba kyano oyinza kirumba otya na layini ki? Okukirumba? Naye kati mba njagala birumba. Anti kati ekizibu kiri kimu. Wenyinza okukitwala siinaawo. Pureshi gye siina. Tolina waka? Okitwala ewakyo? Ewakyo. Mu residensi yakyo. Naye kati anti yatagisa transport. Transport ne transport toyina? Transport nyinza okumufuna. Esebo. Kitwale ewakyo. Kati bisula wa? Bisula Ntinda, Bukoto, Bunga, eyo wabagagga mu bikomera, mu kalina. Biva mu bitundu bingi. Biva mu bitundu byanjawulo. Mu apartments. Mu apartments. I see. Bisula Masuuka Meeru. Wangi? Bisula Masuuka Meeru. Era mbiraba. Bya bode. Byana bya bode. Byamaanyi. Byamaanyi. Kala y'amaanyi. Kala y'amaanyi. Buti y'amaanyi. Wangi? Buti z'amaanyi. Y'amaanyi nnyo era eraga bulazi. Nti byana bya kabi. Bibakuba. Byana bibakuba. Kyekisinza okweta mu concert ya Pastor Bugembe? Ekisinza okundeeta mu concert ya Pastor Bugembe. Nzize kusanyukira wamu naye. Kubanga of course nange ndi born again. Oli mulokole? Sebo. Ewaffe eyo sebo tulina kyaki gyensabiramu. Sebo kati nzize nsanyukira wamu mu concert ya Pastor Bugembe. Kubanga nange ndi born again. Nange ekintu ekyo kyansanyusizza nnyo nakiteekamu pressure. Nakindeeta. Asiya ali atya nga nkuta? Wangi? Asiya ali atya? Asiya talina buzibu. Ali awo. Naye alina buzibu naye mu ngeri emu. Nja kuyiiya nga bw'ogambye. Nja kumuteekako ekkoonezi. Nze kati mbeeko ekyana kye nkuleetera. Wangi? Nkuleetera ekyana ofe nakyo. Essaawa eno. Oyagala kireeta? Ndeeta ono nkituuze wano. Wangi? Nkireeta n'enkituuza wano nze n'enkikulekera. Essebo. Nkireeta. Ekikolwa nikirese naye wano. Weewazebo. Lwaki wazibu? Waleti. 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 Kati singa nkunyigamu ekyetaalo n'enkuleetera ekyana. Wangi? Singa nkunyigamu ekyetaalo n'enkuleetera ekyana. Mbaako kyenkola ssebo. Siina buzibu. Kubanga ndi steady. Oli steady? Essebo. Ebigambo oli kiriya? Wangi? Ebigambo by'olina? Ebigambo nyina. Asiya. Ojja kubiraba. Asiya. Ogamba otya? Bulungi. Ng'onyumidde olunaku. Era kanyume nkoowe bukoyi. Wemolemu olumya abalala. Wemolemu tulabe. Mukazi mekete. Mekete ya mukazi. Tazanya. Era omulaba. Barangu ya mukazi. Wakabe. Kale. Wano Asiya ali wano, abantu bakyali wano. Naye tokwawo.